tumaniriza abaleba Kakosfax 256 eno show 8 wa celebrity patron nange Trace mate tubera obulambalamba tuli banjawulo tuli banji no tuwerera ddala timwewerera ddala tubera okutusako entertainment ntukujjako ekiwubalo nebaza abantu bonna wena abasubscribinga abaviewinga n'abakomentinga kakati gwe mnywanyi ngoyagala tukutumireko waneno solo commentingawo erinyayo nemba nga ndifuna bulambalamba nekutumirako njagala okutumirako omukyala Paulina Okoti ngoli mu US tukwebaza nnyo okuba nti otulaba webale nnyo tusimira ddala n'omukyala gwe bayita Adams webale kuba nti otulaba otwagala nnyo we really appreciate that much love namwe mugende mu maaso n'okuba nti mukomentinga tufune erinnyayo litubeere wano naye nga ngenda kuba ntandikirawo ne stories BET twavayo wanene ne tukola ka video netugamba nti BET zaakomyewo wadde tuli mu lockdown zaakomyewo BET 2021 era nga zaabaddewo ku Sunday ekiro ekyakezeza Monday we zaabaddewo naye nga zaabaddewo bazeekuusa ku couch oba zabadde zeekuusa ku kikubanga engeri ba artists gye baalabiseemu nga it's really culture n'olabira ddala Diamond okuba nti yayambadde bw'ati ekintu ekitali mu kuva ku mimwa gy'abantu Diamond omulamba Wasafi Simba mulambalamba n'ayambala bw'ati kijja kikyanyo yeebuuze ku kaana kambata nti bambala batya nga bagenze ku BET sobola okuba nti njewanguza kubanga Kenzo yatuleetera BET wadde sika kuba corona Kenzo yali atuvuddewo nga tava ku mwenyi naye kati yawummula naye kati wandibadde weebuuza ku Kenzo how do I put on when I'm going to the red carpet naye kati awadi eyo ogireeta naye anyways awadi bagimututteko tujjukire nti Diamond Platnumz yali nominatingibwa mu best international act naye nga teyalabise kuba nti agiwangula it's still omu Africa oba nti yesigadde ngeri mu Africa Burna Boy ye yagitutte eya best international act okuva eri mu awards za BET era nga Burna Boy yalabiddwako ne maama kati batwogera ku Burna Boy nti yalabise ku zino award ne maama we Diamond yene nyambala ye n'akanyama ke konna ke yatulaze yalabiddwako ne manager we former manager we gwe bayita Babutale eyamwerekedde kati ndowooza olaba ebisira n'ebijja bikulondola kwagala bakazi ba mugenzi kukubazalawo bana Senyonyi congratulations naye kubanga obufumbo si bwangu wabumaliramu omwezi ogusooka naddala mu lockdown eno buba si bwangu so congratulations okuba neno Kakosfax 256 congratulations Joel Senyonyi omwogezi wa Nup mumanyi bulungi nnyo omusajja oyo ateerya ntama yafuna ekijujulu mu covid okumanya covid w'amaanyi tubuze omwaka mulamba okuba we yawasa omwana w'abandi naye nga naddala omwaka guweze olaba bakuziza anniversary y'omwaka gumu that means guba guweze naye nga mu mwaka gumu guno eno omukyalo omufunyemu biki twalaba kinyirira mata naye nga products zinaavaamu nti ye wetwogera asaawa zino eno Joel Senyonyi tata tusuubira era ng'omulimu agukwasiza mayi ne twebuuza ti Joel Senyonyi obudde wabujjangawa owekakasa oyo omwana oyo omwekakasa kubanga eno twabalabanga mu misango gy'abanubianiri ate eno kati motoka eno kati nga weetalaatala omwana oyo wandibadde nga bali basobola okukebera DNA mu lubuto ng'omwana ndanafuluma wandibadde omukeberako kubanga obudde abasajja mulina obudde kuba kati mukyala wa Senyonyi wotamupapira abayaye bayinza omusigula ekyano okiraba kyekyo nga kati yeetaaga n'akikubamu abaana nga 7 nga Roger Mugisha be yakuba mu ex we abaana nga 7 n'obakibakubamu n'ogamba ekyatuuse ku Rachel sigamba Rachel Magola ngamba Rachel Namido omukyalo n'amanyikiddwako nti yaliko mu New Eagles era nga alina oluyimba olukyasa ennaku zino ku TikTok nina okusasudira lave n'okubanga kyakadde nnyonyonyo olwo n'oluyimba saako ne mwana mulenzi Henry Mwanje awululu oyagala nze nzeka olwo mulutegedde nze siri muyimbi naye mujja bitegeera kakati bagenze nabamusurprisinga naye mu covid eyo bannange sente omusajja atuwazijjeewo naffe tugende tuzikimeyo yagenze nasurprisinga mwana muwala ono n'ebintu bingi nnyo buli muwala byabeereyo nagamba naye banayinze nga nfunayo ekisajja ekisigamu emotoka nze wano mba sikola ki mba siina nakyenyega va nti motoka ku motoka naye emmotoka ng'eriko bigambo
kigambo kibuuzo will you marry me kuli namba plate yesooka eneyo mu maaso eneyo emabega ng'ani atabyagala eyo naye omusajja ali eyo amanyikiddwako amanya ga David ng'ali mu nsi za bweru ali eyo baaliku abakuba kyeyo bazaako naye tayinza kuba nti ng'akyali ku kyeyo essaawa zino kuba ssente ze yayiye wali eri n'asooka n'ayogera lukukumuli lw'ebintu by'abadde akolera mwana muwala ono nga mu butuufu yanaazibwa olweza naye banayinammwe abanaaza abantu olweza mulina n'okunaazaamu olweza lw'amagezi agategeera nti kakati wadde nnyina bangi nnyo nti buli omu ampa kyenjagala naye kakati ŋŋendeeko naani kale olweza lukuwa amagezi agategeera nti kale ono yabisindise naye naago ne gabulamu nina kusasulira love eno kubanga onjagadde nnyo nja kutereka love yo baby teri yadali kubako eriso oba bukadde ng'okyuse mu langi ne buli kukamwa amanya abaana bakubirawo eŋŋoma naye nga njiridde love empunza tovangako ku line you're so sweet tedereza mukoma kutunda wampaka tamu running crazy yeah wankola kyokubera tinawe naye nga abakubye eŋŋoma obategedde abaana bano babayita baani Brothers Uganda sanso okubalava netugamba tuyinza kikola tutya nga tukyalira lwekyo kati ozani atutumye okola surprise eno ekirabo kiri kyolengeraawo kikyo kino kikyo n'ebirala byendesaawo mu motoka yange byeŋŋenda okuba nga ndeeta obuzibu bwakuteeba ani gwosuubira gwe nga gwe bulirako nga mukwano gwo omanyi bino ebintu kale nja kuwaako tuteese nja kuwaako kamera zibeakama bebi akombuulire ani ogamba faani wange oba bobadde otegeza nze baba bafaani nina bangi nina UK London sina nnyo baluganda bangi sina nnyo baluganda bangi naye bavudde ku kyokunjagala bati nga tebakikola nga tebabikolangako anti bali tebalabanga shifa we bamulabye bulijjo babiraba ne bagamba banekyo tumwagala kati beno bindeetedde nga byange ogambye mbaleerative toyina bangi nnyo nkujjako bafaani bonina bangi tuveeyo kale mbafaani temanyi tulina kubeera tubeere nnyo mbafaani abo bambi omuntu eyantumye kati nkozesa ebigambo bulijjo byaŋŋamba nga tukugeya bulijjo we tukugeya nga tukugeya ebirungi nti shifa tumukolere kaliwa tumuwe kaki tuteekemu tutya ebirungo omuntu oyo mwami wo bwaŋŋamba mwami waawa mwami wo kati gwamanyi omwami wo waawa nabadde tannabikola kati simanyi oba yeye mutuufu gwe nninza okuteeba oba si yeye abadde tabikolangako oba bitandize simanyi ogenda kundabisa yogera oyo omwami wo atabikolangako nange ogenda kundabisa nedda tugenda kuddamu mukubira tomanyi nti nze abalina omanya nti shifa atuusizza obubaka ofumba omumaze obukkiriza negwe waliwo sheeku yitirirako nga tomanyi oyina kunyiiga kusanyuka kukaaba naye kale tumutuwa akayimba awo ng'ekirabo ekyo kijja tugenda kuddamu tukube essimu Anybody won't fight you, I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Wanna get some, my baby boy. I'll be a soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you, and you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. And if you ever need saving, I'll be running to you.
I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to. First let me say. Wagambye dayesi. Wagambye dayesi. My David Yombwati. David mu America. Katumukubire. Ekituufu bwentyo bwentambudde ebirabo byebyo. Ne keeki yaffe ogirabye era egamba will you marry me Rachel Namiro. Nendozo laba okitegedde ne kino so kituuzaawo. Wati asose kunkubira. Surprise bazikubira simu. Surprise tebakuba simu. Kati katumukubire nze kyenjagala amanye nti bye batika Shifa bikoze eki kyenjagala era nkusaba onzikirize nziremu mukubire kanziremu mukubire kawundo naye manyi abakyale banyumira mu kawundo enyuma kawundo enyuma ne katu naye Shifa ine ebisembi esoke bajeko kamera nkuvumbe envume nabe wamwe bakumenye. Hello Ye nze obubaka mbutuusizza kati nyabo Hope Shifa wanje nayanziza nnyo bali kundaga kituufu naye ekyobumanyi oyo omuwala mazeemu nnyo amaanyi baawa zino mpulira seetegeera singa omanya ebintu bye mbadde nkolera oyo omuwala tosobola nakikkiriza byonna ddamu naye byonna nze tebikyangasa ekituufu nkitegedde. Nzo omanyi ndi mukyala wa bigambo bitono nzo omuntu kasitangoba abanga amazeemu amaanyi naye bebi tewandikoze bota at least twanditudde ne twogera mukubire kusimu yange twogere. Hope Shifa oyo omukyala mulage byonna bye mbadde muleetedde naye tobimuwa ate nti oba ogitwala eyo mugirye ebintu ebirala bikiri muli byonna birye emmotoka beera nayo ngenda kukubuulira ekyokukola. naye ate Rachel Namiro ne management yo webanga yabadde stunt waliwo ebintu ebimu ebitanyuma kubeerako nti bakikoze nga stunt kuba kigenda kugoberera n'omusajja yandi abaddeyo ng'ali serious yeegomba ekyana kyatwayinza okugamba kyenzi nenga kumbe yali stunt kati tulondemu stunt ezimu ze tuba tukola kubanga yes wakikubye essaawa zino buli omwayogera Rachel Namiro n'abadde takumanyi nagamba ekyana bujjo tumutuulira ddoboozi kumbe n'obuno obuzeemu ebuli naye nga all in all weba stunt congratulations ate woba nga assistant mukwano wa luzinze kubanga omusajja akuwa bikoze bitya iPhone Pro simanya nakusindikira ng'ali ku payroll. Oh my god olweza lwennyini wasubidwa mukyala wasubidwa kyokka n'ogenda ogamba mu omusajja waawane yabikusindikidde mbutatera bikola simanya bikoze bitya naye mu butuufu katukusabire n'oyo abeere ng'akwasaganya bulungi kubanga ojja kukaaba ate olojje David wagindekera maama naye tugenda bba tweyongerayo. Waiki Benda yavuddeyo n'akuba omulanga nagamba banaye lockdown entwala bubi nnyo mbeere nga siyimba mbeere nga ate siina nanvumbirawo kasiina mpaka chai nzuno nzaayina omwana ninofumba wamaca ku maca ninofumba mu afternoon neetaagayo ka bebi kabebi kalabika kwanga kandabirira kanyigaho ku massage tugende process by process naye wosabira bebi oyo oyinza omufuna ng'ali naive ne mubeera nga ate dda nti mumuzaako nga tanaba kubanga atandika n'okusoma kati omuntu ono wandibadde omusaba mpolampola mu magezi netumukunoonyeza n'ofuna n'ogendako ku shows z'abanoonya n'oleka okuba nti weefunira ekijujulu agambye yataddeeko sinagamba yeetaaga ku muntu amufumbira for this lockdown process alaiko ezino ennaku 42 zimubeerere nga weeks 2 ng'afunyeyo kibebi mama ng'ate no kitukula kimufumbire ku tuta kimufumbire ku magi kimufumbire ku buli kimu ne kamassage if necessary alaiko okuba nti akamukolera tujukire nti omukulu wa Kibenda aliko mutabanyi we gwayagala ennyenyenye era gwapepeza ku social media oko naye nga mama omwana tumulabako oba ali muzawanze naawe kati oba anoonyayo step mother mufunze kubanga omuntu atandika mpala kuba ate ennaku zino byayitiriddemu jjuju ayinza okujja nagamba wasaba kufumbira mu kamera omwo naakulunga ne byendinga apo nga byefuuse process by process
era ng'ekintu mukikwasaganya naye nga mu kifo ky'okunoonya omuntu ambu ataakufumbirako for a while lwaki togira bulungi nnyo ne weetegereza n'ogamba kaakati kale kanfunyeeyo ono nange kankole ebyaddadanwe nalo zinkyale obifuula ofiisha omulekerawo okuliira abaana babenje eri kati tubamanyi oyinza nobba weeyogerereewo gangenda okusiibula nze ngenda bajjukiza Trace May TREYC ne May omwezi ogwo gwe banzalira muno ngwagala bitya kati you can follow me ku Facebook lwakwasibeerayo nnyonyonyo mbasikuzeemu tokitwala mu bubi naye nga nsinga kubeera ku Instagram kozesa Trace May ku TikTok kwe balabisiza Rachel Namiro nayo mbeerayo ne ku Twitter mbeera Trace May sigenda banga nsukkawo neno program Celebrity Patrol beerangawo bulunaku ofuna entertainment news okuva mu bisekisa ebyenjawulo Agrons Wheels sakone mwana mwala Rose Marina mubeera bulungi mweraba